tubanizaako nnyo bassebo ne bannyabo abatambula naffe ku Nordin Ntege YouTube channel wamu ne Mega Show. Twebaza okubera nti mutambula naffe each and every time and mwewe ne kuba nga mwekubira ku mikutu gino. Twewaayo kwera nti ba information omwami Nordin Ntege ndi naye wano ku lunaku olwaleero. Tugenda kukola weekanga. Nterekeka. Kulikayo muddo. Owa eddwali. Omusujja gunnuma. Kamiri we yalwadde naawe n'olwala. Antusula tukuma mulwadde kati ensiri. Mpozi mugoba bali. Atubeerawo wano mu kujjanjaba mulwadde kati ensiri. Wabweru. Bali bo baavuddeyo. Buli omu bwedda tumubuuza mpapulazi. Maama bamuleetedde akasone ekibu. Akola ekyasone. Kufumba waata. Jebbi. Addeyo mu ngatto ze. Dre. Yabadde wa byakunywa bya. Baddeyo ewaka. Kyekyatabudde nnyo abakulu abo. Kyekyatabudde nnyo abantu abakulu. Ekyagobezza abantu ababadde tebalinawo mulimu. Ekyokubiri ng'omulwadde bamufudde kivulu. Batya ati? Bamusasuza. Balengera omuntu ajja ntugeze eddoni zeera wuyo ajja. Nga bajja tusanyusa okulaba oli otya tukoleko banaye nga tusanyusa okulaba okitegeera Kamira abadde ku kizibu bw'ekitu ne bakwata bano oyo zaawedde boboine ebyo yagwamu nga bamanyi mukodo baatamute nti genda nalaba jebbiriza nga yeeta atabawadde se ne bamugaba omusajja alulako kufa dayeeka linda ani yali agoba abantu ku ddwaliro Bulaka ng'abagobanga bagambe omusawo bagambe teri kulaba muntu ye musawo anti kyenvuga ekyo baba babagaye baddeeka seguku akrayit kati embeera nina bingi benjagala okubuuza embeera eri etya saawa eno teekateeka ziri zitya okukwasiza akazindaalo embeera eriwo naye ndowooza nga tonneeyongerayo nina obubaka njagala tubuggirawo ddala lumu kamesegi naye abantu b'emakindi bawaana omukyalo ono namulya sayimaamu ŋŋamba nti emakindi sayimo kino omunene w'ekibuga ati naye weeyo kibuli sayimo yaŋŋamba makindi yafiirwa dda waliwo omukyalo olwamida simanya mulebwayire Agnes mulebwayire Agnes azze kulema Simon yaŋŋamba nti singa yali yagenda edda mugundi ku kanso singa ajja kuba road cancer yes anti oba ogenda wali ewalugwago wennyini wali oba okiriranga abantu nti bw'owulira enteesa ye n'owulira n'engeri gye yakoleranga yali sekuritale mulamba ow'ekibiina kya nuku mu makindi nga munene ate bamuwe bubi naye ennyeko yakuba oli yali ateze ekibatu yamukuba lwa bino byogamba nti omuntu ono agenda kushayininga nnyo ate anzikize teri kushayininga paka lasiti tomanyi nti bayinza okuwalana lw'okushayininga nti okola nnyo oli productive nnyo yekongaayina omutima omu kati omukyalo oyo mulebwayire Agnes teyakoma kugejja n'omutima omu nyeko anti ye omutima muno gwekuwaana mukulu omubuuza oteesa ki nti fetuwaana mukulu naye omukyalo ono nalaba alina obubiina bina bwe yali akoze naye ne kati akyabukola mu makindi ayamba bantu bawansi bawabula bayigira kimaye leadership kintu kigazi wawo ebintu bimubeerako bino byero si wano nga mulina omuntu asobola okubabeererawo kati oyo Agnes mulebwayire makindi east takwatwako kuba road cancer abantu baaga abaali baagala yaba babula kujja yaaliyo lwakitajjaayo nnyeko ayagala lino linnyeko ery'omutima omu omanyi bakansala bano obalaba bw'oba oyagala okusaavinga abantu obulungi obeera kansala kuba oba oli close ku bantu oba nabo aweereza ate bano beemupya obeera eri mu paalamenti bakutegeerera nnyo seeno n'ekiruga kikola mwogeramuko ne bajeti z'ebintu zituukiraku mmwe ne babagamba mugende mukebera ebitundu byammwe kale Agnes bw'otunuulira makindi east ye constituency esingamu abagagga muyenga yooyo tobadde tomanyi muyenga mukulu ng'agenda wanene yeyo nnyeko gyakiikirira kati n'abagagga batunulira nnyeko ne bagamba kwatukiikirira mutuufu nnyeko yennyini eno nnyeko kwatukiikirira bagamba mutuufu eno nnyeko yennyini kaakati munnange omukyalo Agnes era abantu nabagambako nali ne Simon nga tukaayana oyo Simon omunene w'ekibuga ne mugamba abantu newankubadde baatomera balindemu
obulamu bujje buli kati tugenda mu 2026 kati Agnes bw'anaabazze bamulonde kati balabyeko nti baamufiirwa era nti muyinza okugamba nno mukuba omuntu ekikonaawo ne mulonda mmwe gwe mwagala mugenda olaba services tezirabikako kale Agnes mulabire nga ddala ajja kuba Lord Councillor Makindye East Makindye East ekiri mu ddwaliro enteekateeka zonna enteekateeka eziri mu ddwaliro andi kati ekiriwo kiri kiti Bebe Cool ayingiddewo atuuse asazizzaamu olugendo lwe South Africa abadde akyalina okugenda mu Universal abasonde balina meeting naze azisazizza short alina okujja kiri kye yalagira sisangawo omuntu n'omu okuva ku maama bo baavuddeyo ate gye bali bangambye maama tavaawo yagambye agenda alaba mwana we alinze kunnyonnyola Bebe Cool wangi akolera bweru kati abeerawo awo naye wali ebyokubeeramu mutabani we alingizaako mulingiza alingiza mulingize naye bangambye kati bayira okuva Bebe Cool yagobawo abantu abo omulwadde yatereddemu kati namulabye talumye ejjiko kati bamuliisa yeyagala okuva Bebe Cool yatowa order kuba waliwo n'abantu nga embeera yaabwe erwaza bulwaza mulwadde ajja alina sigala omulala alina mwenge okunaaba tebanaabye kati bayingira ku muntu awona kino bamusiiga kino awona kino bamusiiga kino kaakati mu mbeera eyo ono kwe kutowa order Simon tuyamba oteekemu akantu ako okitegedde ka microphone Simon kayingizeemu netwagirwa Simon bannange twagirwa Simon tugende mu maaso esika Simon sound clear kati kaakati ne bava mu ddwaliro nga saakubuuza luli bebaani amuwa olugambo anti buli omu ekikutte mu ddwaliro wali yakiwulira ng'omulwadde tatereera nga buli muntu akomplaininga nti ate abayaaye ba Kamiiri ate nabo bali mu ddwaliro balinga balwadde bambuka bwe bakkirira k'omukulu n'agamba nsangiddwa siriiwo Kamiiri ono tamanyi kwefaako kimala ya buli kimu akitwala nagalaale ayinza okufa ate nga Bebe Cool ekintu kyasinga okwagala mu nsi Kamiliyoni ayagala nnyo Kamiliyoni nkugambe yabagamba tebamukwatira ku Kamiliyoni we yagamba Kamiliyoni product ye muyimbi we ye yamukola yamutwala Kenya kakati naye agamba nti bw'otunulira Kamiliyoni ali bw'otunulira Kamiliyoni ebbanga lyabadde ne Bebe Cool abadde reformed person nayiga yali talya mmere oyogola nga tayagala andi ebyokunywa tomanyi ebyokunywa bitta appetite kati n'amugamba kyusaamu n'akyusaamu kati weetaaga omukwano bwe gutyo mpozi Bebe ne gundi ne Kamili ani asinga obukulu simanyi mukulu naye Bebe Cool bagamba ye mukulu emyaka ayinanga kubadde mu mboozi y'emyaka wano emyaka nga 6 mwegi Bebe nga Kamili 6 mwegi mwebiri benkana ani 6 ku 6 era baba benkana era bali awo golabako omuto ku bombi era awo 6 ngogaba myaka anti kati nze nkugambye ku bonna ni gwe walabako nga muvubuka nga kaana kato nga bolabo fe obulamu batugamba essowaani ne fooko yendabikayo endya gy'olya enneerekereza gye weerekereza bw'olabika kitegedde nti gw'omanyi abantu abamu betwenkana nabo nga yenna ayiise embugubugu 3 nkuyitiriddeko abantu batema emyaka mu Uganda labayo waliwo agenda nno musalako Simon yatereera omanyi abayimbi b'e Uganda emyaka batemerako kwota agisika ali mu 10 gwe omuntu yayimba okuva mu 6 ate tebayimbanga nga bato 3 kubanga nze Sebatta nagenda omuwuliranga musajja ate nyinza obutaba gwomanyi omuntu w'emyaka 10 nti n'abantu betumanyi abakulu bagenzeyo nga bakula bawulira Sebatta 10 nga mwaga omanyi omuntu yaliwo ku independence nga be bateekateeka ebintu 7 bakula bulungi bannayuganda
ate bannayuganda bawangaazi Katongole yagenda ayini 55 awo bali mu 6 abo babbe mukiibi 7 Uganda abantu bakula bulungi bawangaazi just lwakuba twateekamu eri embeera nti olw'okuba edda abantu okukola emirimu gya gavumenti bwewayozanga 6 nga bakuwummuza kati abantu bakikwata kimu nti olina okutema emyaka gwe kikwatako ne gwe kitakwatako 7 Chairman Nyanzi 7 Eddie Yawe 68 eyo Kasuku moto abo bonna bali mu 3 emwenkana ne Kasuku Eddie Sendi 6 Jenkins Mukasi 6 awo kuba asinga babebe kulu 6 babati bano bali mu emeka abo bato bato muri mu 3 mwenna 3 tuli mu 3 ebyaddala kale abali mu comment mujja kumbulira emyaka gy'abakulu nze natandika okukola mu 2010 kitegedde kati nze ndi mu emeka oli mu 20 emyaka obimanyi Simon ali mu emeka Simon kati waliwo abasajja abantu bebayita ababa baveyo bundi bujjo olinga oligwe wandaga yajja ku baba omutegedde oyo ababa ayina emba zino za kati baveyo bundi bujjo bafa ne beeyibula ne badda ba Simon atowa order tunakola leo atowa order kutoka kwa mukubwa sisangawo omuntu n'omubuli omu yakutta amayirungi ge walagiwe enjagaye naddeeka babadde balwaza omusajja yateredde naye mu kuterera mukko tannaterera fiiti obulwadde bubadde buzibu nnyo kati nga bwetaaga specialized people abali mu level eyo doctors ne approach eri ku level ey'ensi yonna era kumanya amawulire ganyuma abaali bagana simanya saala zaawedde abanja akamiliyoni sente nembaga balimba baagala nnyo views kati saala yamaze okukola ku buli kintu ku Mande ali kunyonyi kamiliyoni agenda mu America paperwork awedde ku Mande kamiliyoni ali kunyonyi agenda mu America Aba-America bamulinde naye tajja kuyimba ku luno kati bebe bakimugjeemu naye kyabadde azze okukola era akirimu nezaawedde nti omukulu atwalibwe yabadde agenda namwetwalire walala kakati yo yabadde era naye amugamba nti tolina kulinda rifaro nti tukulemereddwa genda namugamba agenda mu the best tolinda gamba nali nabaddeko wane embeera etabuse kati ambulance kemutwale bwatyo mirundi bwe yafa bagamba nti kakati nendoza ke bamutwale Kenya enkeera baali batwala tamale mirundi Kenya yafa leero nga wanca tebagenda kulinda bya so tolinda bya rifaro nti n'embeera gy'alimu oli muyimbi wa ggwanga ate si ggwanga wabula East Africa yagikwatiridde abadde boogera ebigambo ku Saara Zaawedde ne Kamini omaye waliwo bakuswaza mwanyinafe omujjukira kye yali ayogerako wano anyumya kino anyumya kiri ne point egenda okuggwa Saara ng'ayingidde yanyumira amugamba teekayo yaŋŋamba nze nyina ebintu ng'abanja gundi ne mugamba bite naye yali mugezi yagaa diini antega ati yagamba nti mulimba bali bajja mmunyiiza abite ne mugamba ati tolinda kunyiiza wamma bite anti namugamba si bituufu by'oyogera kati ate nga ye alaga alina obutuufu bwabyo kati bagamba bulamu nga bwe nagamba time kati twagenda okukeera ku Mande nga Zaawedde ayingidde eddwaliro ali ku muntu gwe mugamba nti amunoonya kati agenzeeyo era batulage twandirabye nga poliisi egenzeeyo bamusaavinze nti kuba n'omulwadde bamusaavinga ku buliri ne bagamba oli mubbi oli bwoti empapula zo zino tukulinze oluwonamu oba lwoya wakwasaganya ensonga okuva bebe we yagobye bano abantu embeera yatereddemukko era omulwadde bagenda muteeka mu nnyonyi nga tafa bufi kuba n'engendo zitta abantu bakuteeka mu nnyonyi nga weebase bwoti so kati ate omulwadde agenda n'okutuula atudde kati ku Mande ali ku nnyonyi agenda mu ggwanga lya America ali mu America ewa Saara Zaawedde mu ddwaliro
anti ngamba nga bwoga nkututte ewange then nkutwale mu ddwaliro kyonna kikola kugamba nti badamejinze erinnya enkolagana ye ne Chameleone. Ayagala kakasaako ku bano nti kaakati kamutwale abajjonkizi mu bulwe kyemukola ki kyemwogera ekyokubiri Chameleone yasinga emikisa mu Uganda. Sinkola eno omanyi nina musajja wange yaŋŋamba abantu abamu ino beeso emikisa gyabwe gyaggwayo dda bakunoonako bonooni obona abaana ababadde mu ddwaliro babadde batoola ku mikisa gya Kamili batwaleko embeera yaabwe badde erwaza mulwadde ebikolwa bye bakola bamunyumiza mboozi zino za ghetto za kisirusiru kweso kakati nno twakwata ebivulu 5 inno twakwata ebivulu bimeka 5 tugenda noli tugenda muddiza sente z'ekweso naye Kamili si yayereetera abaana abo lwaki tabakuba nedda balina bye bakola ebitali byamu balina bye bamukolera ebirala basigale eyo anti kyo bebekulu kye yakoze kwe kubagamba buli omumanyi omulimu eyajja okuvuga emmotoka fuga Dre sigala ku byobadde okola kitabula Bulaka sigala ku byobadde okola Mutima sigala ku byobadde okola manager yayino beerawo manager wa muyimbi kuyimba ono mulwadde sikusika butanda bankwateko wamulabye wamulaba naye agwa mwangu atunulira owa kamera nkwatayoko senga owa kamera yamaliza namugaa sikutte kyetwabikutagwe kakati abantu bwe batyo abali mu kufuna mu bulwadde bw'omusajja bategeera wali mu kkubo wuyajja tusanyusa okulaba embeera mbi tetukyakola munnange gwatutaasa sajja omulaba otukoze otya bataagala kunaaba myezi egi 2 naye kakati bavuddeyo kuba tugenda bakaka kunaaba tugenda bakaka kuva ku sigala kati mbeera ate nga environment mbi kati nekibanga omulwadde yatereddemu ate kimanyi n'obubaka bonna abantu bye bayogera ebingi n'omukyala yakkakkanye omwana bamuwulidde yavuddeyo n'ayogera abba yeebazizza nnyo abantu abamuwagidde ku bigambo byayogedde ndowooza embeera mugirabo kuva yayogedde kiriya abba si ye yali ayogera maama ye yali ayogera zino kati ennyingi maama ye yali amutuma naye bwatuuka obubaka bwatuuka naye ati ekizibu kirimu nti yeekweka ate neyeefungula netumanya maama yayogera mwategeera nti maama yayogera abaana bebasooka okugenda ebweru basooka maama waabwe kakati baba basooka okugenda ebweru ne babeera wano infact bebekulu ye yagamba omusajja oyo famire gyejjeewo gitwale ng'okusika omugwa kukoze eki kususse bali bajja kwetta n'amugamba oli maama w'abaana bo kolera abaana future ne bagenda era nabadde nvumirira lwaki omwana muvumirira bataata abalabirira abaana batono wano e Uganda bafuuka bakunnyonnyola basajja balingana mbwa bakunnyonnyola bazaala buzaazi ne bagenda naye oba olina omuntu asobola okukubeezaawo obulamu mu America abeezaawo obulamu bwo mu America oba olina omumusiima abantu bagenda mu America ne beeremererwa bangi nga yagenda mu America ne yeeremererwa America sinya nungi nnyo ng'oli Uganda omala tobalaba oli agenda n'alyoka akulwa omulevu bw'ati nga ensi yeevaako takyalina gwanyiriririra ali awo n'ogamba omusajja waffe yabaaki embeera enyiga abafunamu sente bazifuna naye sente za America tefunika olina okukola n'okubajjanjaba obujjanjabi oli bakugamba oba tolina insurance nsasagge basobola okukukulira erinnyo $2,000 nga tolina insurance wano lyebakuulira emitwalo 10 nkugambye bakukuula erinnyo $2,000 ali mu America ng'akimanyi nga tolina insurance kibuuzeeko era tebakugamba nti ebintu byomu America byalayisi ng'obikoleredde omuntu abeerayo ng'alina ennyumba naye ng'agikolerera emyaka 3 mortgage n'abeerayo
n'abeerayo ng'alina emmotoka nga naye afubako nfube n'otambulira anti buli kimu kya mabanja owangaala osobola n'oyingira mu sukaali ne bakuwaayo kuwa ebbanja kati obulamu bubeeraawo nga sente zijja ze zivaako kati omuntu agenda oyingira emyaka 5 nga yeekyaye kati bw'oba olina omusajja nga kamiliyoni akubeezaawo n'akulabirira mu eyo embeera nti kamiliyoni sente ze kumpi ebitundu 3 oba 4 buli sente gy'afuna Daniela aveeyo akibuuza sente zonna z'afuna Daniela kakati omuntu bw'atyo omutuukako nga olina omumusiimako kati nakino ekya kamiliyoni ekyempisa ze tugamba kukuba kunywa nnyo mwenge ekyo kituufu agambweko omwana baba yakyogerako eyo point ntuufu muko okugamba ku taata akendeeza omwenge naye ekibi ekikirimu eŋŋamba gye yamugamba yabadde ayinamugambira ku social media eŋŋamba gye yagamba ekkubo lye yakozesa n'alaga bataata be bali ivo baganda be bonna bafu maama be ne bajjajja yakubye bajjajja kaakati mu mbeera eyo talina lwatulaga mbu ate nti nze nakulira ku bukojja nti oba naliko eggulu naliko etwebondoro ewa maama wange byonna bajjajja be bankuza naye byonna akulaga akuliddewo akamiliyoni wawulira statement za Clever gye ng'agamba wamwadde ku budde yagambye ati yawagidde omwana andi Clever gye ye lwaki awagira omwana Clever gye yeremererwa ati era tokwatanga mu ngalo za Clever gye aliko ekisiraani kiri ekitasangika waliwo omuntu ng'aliko omuzimu gw'obwavu bajjo kyekino kye yagamba yamutegeka n'amuteeka extra bajjo yamutegeka n'aluka n'amukubira nga waliwo alina bizinesi n'amugamba nze saagala kuyimba kati oba otoliiko muzimu gwa bwavu nakisiraani nakikolimo ogamba tebakuyambye bajjo yewaddeyo akozeyo naye ka project akagamba nsitudde omuntu makati ogambye nze saagala kuyimba kwegaali muloge yeeroga bino byonna byabwewusa byayogera omwami nalwobeera n'omuntu nga success yeekuluma noga kati ono kamiliyoni abantu bamwagala nnyo ayimba omwami waliwo omuntu akugamba nti gundi yatwala ennyimba zange naye ne bakubuuza emyaka gye ne10 ennyimba zo ani yazikutwalako oba yamusiba ate namusiba mu ngeri ya chikichaka tewali yesiba omuntu aba n'ekisiraani kye n'ekikolimo kye bantu babayo abalina ebisiraani kyegambye nti kati waliwo abantu nga tolina mukwata mu ngalo Clever gye olina mubawala kuba embeera gye yeeyisaamu ng'omuntu asaana kubawala kusabira busabizi Katonda amuyamba asuumuke ekikolimo n'ekisitaani ekimuliko ekyobwavu n'ennaku envayo gye yavuddeyo amangu ago anti bye nkugambye byebyo tuwala bino n'omuvubuka eyavuddeyo ku fulufiga simpoke ye buli lwawulira nga fulufiga akutteyo ku masannyalaze ng'avaayo bw'omubuuza lwaki togenda zinamugambye afoosinga poliisi bamuwe omwana bamukole DNA aleete ssente Equity for Men tumukwatemu fulufiga wakkiriza DNA kiba kitegeeza ate tobikkiriza ogaana bigaana anti ngamba okukyejjako abantu bangi tewalaba omuvubuka eyavaayo n'agamba muganda wansereko abantu beno naye yali amufaanana abantu beekola ebintu muganda wange n'agamba gundi alina ekyenyi kiwanvu n'amaaso matono alabika muganda wa Nuruddin lwampaka ate n'akwesibako n'omubuuza nyina baganda bange lwaki toweesiba ku musaazi yayagala lwaki toweesiba ku oyo omusajja wo gwe wagambye omuba ono alina embabwezi lwaki togaa nti oli muganda wooli lwaki weteeka ku nze oba siba mukubu anti bye nkugambye okitegedde DNA erina kuba ku nniyaawo abantu bangi buli olaba omwana yeekuulakuulako waya mutwale bamukijjeko ate abantu bagamba omwana yabadde kamiliyoni ng'oggyeko okuba omuyimbi naye muzadde nga gwe nga bw'oyagala okuyisa muzaddewo mmwe temulina bizibu byewamwe lwaki temubitugamba ye ebizibu byabamalira we bali wano ng'aga mwana mutuufu ng'omubuuza taata we yakuweerera nti nedda lwaki gwe tokola sho
n'otuwa n'ebifaananyi byo tata wakolera birungi byerere nga waali wano yakula yekka mama we yabonaabona yakola ki nga bituufu n'omubuuza lwaki totuwa ku bifaananyi bya taatawo naye tumukube no taata wange gwe mulaba naye omuwa ekitiibwa kye respect byendowooza okay ndowooza tukome wano tubaza okubeera nti mbadde mutambula naffe tubasiibulire wano twatandikidde paka wano stories na nyingi nnyo weeziri naye nga engo tours and travel bagambe engo kanadala mweno festive season engo bagamba abava ku airport noonya engo tours and travel anko basa agamba atya basiima ogenza akutumira gwe mulabayo ku ddwaliro era yabeera eno ankubira ku Mukama Katonda yamutunda tayagala kame anti yamanyi mulimo gwe si musawo ye basiima ogenza amanyi kukyabwa manager kuyamba omuyimbi kyamusumyo nti bangendera kino nkolera kino ndeetera kino naye bino mbwate kakati bw'atuulawo nange ntuule bw'anywa ku sigala nange nyweko gye bali abali wa kamiliyoni nga baali tebanywa sigala bwe balaba nga nywa sigala kweso nange kanywe kati nga bali mu mbeera eyo beeyitiriza mpozi njagala kunnyonnyola abantu baffe nti supremacy naakulabye bw'oba wazze mu kibuga ng'ova Bulaaya bwe batakutwalako ku supremacy enaakulabye endongo sawuna masaaji mupiira waliwo mupiira supremacy naye tugendewawo mu abiri wakambwe muganda wange omugagga tunamulaba mwali yakumya mwali si mugagga nti ali awo naye akikolera bantu fujita geno naye supremacy naakulabye gwe bwe oyagala okucakalako kuwummulako era ne wooteri gyazimbawo wenyini ogiraba ng'ogiyingira anti egenda kumenyaamenya ekiri mu Uganda nga bw'ojja gamba nga bw'ova olina meeting gy'oyagala okukola n'omuntu nvudde Bulaaya ate njagala wempumulira nga wali kaloko weekali chipusi ennungi weeziri bw'ova wali n'osala n'oyingira kiraabu nedda abawonyezza buli kintu kakati bw'otuuka ku supremacy ne supremacy oba yakikola atya oyinza olowooza toli naakulabye yatereezaawo awo akatale konna n'akawaako embeera ennungi anti yakatereeza abaali basala enkoko n'agira yakwata abavubuka abayaaye ab'omu naakulabye awo kiwunya simanya wa bonna n'abawa emirimu be bakuuma okuva ku geeti paka mabega kaakati kitegeeza omubbi eyandizze bamumanyi n'omubbi bamugamba wano tobbawo muganda wano wa boosi wange nga babivaako ng'abaweera ddala buli mubbi gwalabamu nga muga jangu kuuma emmotoka jangu yeera n'abawa emirimu kaakati ye nga genofugita ne supremacy ng'ovudde Bulaaya onoonya wakucakalirako kuwummulirako supremacy naakulabye ojja kunkubira oŋŋambe Nuruddin wannyambye bano simanya family day out supremacy naakulabye okay mweraba tukwatagana olundi